before ebintu nga tebinnaba kuggwa ebintu bibeera bibaawo bakuba ebintu naye omukolo gye guggweera ebintu biba bitambudde bulungi. Mukolo guliko curate ogulabye nega tenti so ebintu ekimu kiba kitambula. Yes, this is it emikolo kitambula. From photogenics. Bintu bisoboka bannange. Nawe osobola omukolo omunene bwe guti. Omukolo omunene bwe guti nawe gusobola. So ebintu byo bisoboka. Jago batuusaako nga guwedde nga tugira tukwasaganya embeera tubigira bitambula mu linnya lya Yesu. Agenda akola ki?
Mvunama, woli mvunama, mvunama, kubigere byo. Mvunama, woli mvunama, mvunama, Yesu kubigere byo. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.